tabindeeba mama lweppi byonna byabadde atuwaanira basooka kunkubira naŋŋamba bebisa byonna babiyeemu amazzi Zali singa wava ku Ssemwanga nadda ku Diamond Platinum era yandibadde agobera family gwaleese yeekomba mimwa bwamukomba amatu wamukuba gwe kankavule bandaga ka clip nga Zali bali mukuba butuuliro aliwe chuka slap me baby ali mukuba amakudde obokuba mwana kati okola oti bachenda naye ng'oli kwani kakati bwe bakola bato Zali olwosira bamukole batya tambula bano bonna batambula Owaye ngoduka gwe manager owa promoter DJ Paul. DJ Paul. Yeah, the best in Dubai. Tuli ku Pearl of Africa Hotel. Yes. Kupate ya Zali. Yeah. Problem masanyalazi ne bali mu kutereza. But I don't know how long it's going to take, but they are working on it. Tumeshito ichikwa pate kabaka weddemu. Patunda ku party 2. Party 2 ule mara kale oli kusema official ndowooza katugezeko ndowooza every Saturday tubenga tukuwa episode eno eyebibadde mu week tusobola okuyisaako ne tukuyisaako ano episode zisobola okubanga tusalendaringa pa weekend mbano obudde so kati nekitundu kya kubiri ekya round up ya week ndine Wisdom Kaye tutunula mu bitambudde mu week video eyo esoosa okuzanya embeera bwetyo bwe yali ku Pearl of Africa Hotel nga mwana muwala Zari ali ku pool party yali etegekeddwa ne watabaawo bantu bajja obutebe bwali bukalu okusinziira ku Zari mu busungu obungi ekisooka Zari agamba party teyaliye ekituufu era teri akiwakanya Zari n'agattako n'agamba naye ate mu byonna de party teyaliye abanaku b'oku Facebook mulina omumanya we mukolaki we mukoma kubanga atosobola gatta kusula njala na kutandika kumanyiira Zari ensonga nno eyo nkulumu tosobola kugattika bunaku wamasoda nange soda nfuna era goboleeta tosobola kugattika bunaku bwo obw'okubanga tewalidde olwokubanga okuze datawo w'ebitaano otandika okumusinikirako eri naye era n'oyo munaku munnaffe kubanga yamuwa ssente Ssemwanga ayitavumaako bantu bunaku awo tugenda otandikira ekisooka Zari ekituufu fena tukiza pati yabadde naye Zari yalanga ku Facebook page ye ekibuuzo ekisooka Zari abantu basobola okusika ku mukolo gw'abategese ng'alanze ku Facebook page niwe atekayo post yemu bweti na Facebook page eri mmanya Gaseimo Kawalaata so tekayo page nga bannange ku Lwokuna ngenda kubeera ku Theatre da Bonita ne tugambe ne nfuna likes 1000 ne nfuna comments 5 mu bantu abo 1000 when failing okufuna y'abantu 10 abajja ku Bonita wadde ng'ekivulu bantegese butegese nga sinagenda kubavulu promoters abantegese nze nanyini bantu abakliminga ati n'abantu siba n'abuzibu abo tubatusuka tutatandika oba n'obuzibu oba nabwo abatulaze kayobuzize mutawa n'omulali akula ku muto mutali mazine serera akabulijjo mbaga twava erengo isingiro ne tuyingira Buganda tuli bana basaba sajja kabaka ne twatukane nge twazikyusamu bano basayimo bagambanga oligwa wendigwa tuga tumala kugwa kugwawo saba sajja kabaka wa Buganda namunswa naye naagwa yagwa ne ya asemba yetayina kulumizibwa anti namunswa mumwe nswa ne bazirya ne zigwa yo webe ekyali namwe jja kuleeta endala simple as that naye mwana ono wali tulina zigiraasi naye oba kikyakoze alese buno obwabarasha obwabarasha sikakatebe nno omusajja okamusembezewa okay kakati Simon ngenda kugamba waliwo abantu abalowooza era nze nagenda ne ngamba nze nalisipa nnyo ku bintu bya Facebook paka wenagitereeza nti Kayo Wisdom ya Facebook page yange ate eriko ennamba esembya 39 ya Airtel enamba gy'osangako nga tekuliko enamba teba yange kati era nga wokyogedde waliwo omusajja yali anvuma ne ngenda okulaba buli wenkebera nange postize nendaba bwe nti abantu 215
share wanu nengamba alinga ya sharing lomuntu aliko meeting eyo ne yako bajjoyo kakati nga waliwo batadde mu kattu wisdom lekerawo kuwaana ebintu katonda ne wisdom oyo talina page katalina page za zikola ne mugamba gemaanyi ne mugamba ngenda kujja nzigulawo page eyo gye mwansooka ate mbalekeyo nga kyentegeeza ngenda gikuba ngituuseri Simon nga wagambye fe abamu Facebook twazeesonyiwa ne tugenda ku YouTube kubanga kwe kuva kasente wali akasente ne tuzeeso naye nze nange ngenda ku Facebook mama ntindi live ku Facebook katonda wange kyeva olaba of course nze omuntu wajjo mulangira ku bukya ne ku Facebook nemba nga nkyama bwe bla bla naye kaakati kyenjagala okugamba waliwo betwalekayo bayinyinaffe we bawezezza emitwalo 5 simanyi mitwalo emeka ne balowooza nti they own Uganda be bamaanyi ffe tetuli bamaanyi Simon osobola okusanga omuntu ng'alina basubscribers emitwalo 10 emitwalo 2 naye nga balaba vidiyo ye bali 15 ba 5 kati n'ogamba nga tebigatta ku kyolabye naki kakati mwanyinaffe oyo zali gwoleese manyi neewaze wiiki namba okumwogerako era mwogerako kubanga Simon omubuuzizaako mwanyinaffe oyo yakola ebintu 2 oba 3 first of all Semwanga alina kinene nnyo kyamwongerako yali musajja mugagga yali musajja mugagga yali bbaawe yalina favor mu bantu Semwanga abantu baali bamwagala baali bamwagala ku sente Semwanga ati kakati labayo yabamanyiiza ekyo bagagga bangi nnyo abatamanyi Semwanga wano nga bavaako kko osegera nga batunula bwoti n'ogaba nange abo bagagga tuva mu campaign buli omu akimanyi nti best gye yakyasinza okusasula bannamawulire babakosezza era abayitanga campaign ziwedde wadde bamubbye n'abawa naye ekibiina ekitera okuwangula mu ngeri yakyo buli campaign abaana bakaaba halinga bannanyini ssente kanti kati okuswala kakati now ekyo kimu ekyokubiri zali n'atabalabiro zali nagenda ne mugamba ali n'omusajja gwe yafuna alinga grenade asiba akomba baby turn around agamba zali yagenda n'akyuka nga yambadde kanika kalinga ka gistring mbw atandinga round ono fala ali mukomba turn show the ass kati zali gwe twali tumanyi mwe banekamba bule respect tebagigula nze nali nsobola okujja n'omuwala gwenkwana mu show ya zali n'entuula because naye ajja sanyuka nga zeeke wa zali naye zali alina n'akavubuka bakayisinga bakada wuliriza funa omuvubuka ategeere level y'omuntu gwakwanye olaba Sebunya yandibadde agamba Rema balage ekisambi baby balage kolabo Rema muvubuka Rema nze nagenda nengamba omuntu tuwaana yaffe Rema kati yejjeziibwa ffe wano bw'akola ekirevu bw'ati nga tugoberera kuba kati naye waliwo byatasobola kukola era olaba naye baba mu buliri nga babadde beenywegera Rema ayina engeri gyakola enviri n'abikka ne bakola poozi nga poozi kuba Rema megako yatubulya olunaku anti kati bwepwa naye olaba nti Rema yatugamba mu ngeri ey'ekidisensi yabulamu kimu nti n'agyongera abekwa kati singa kyazanga kishiraga shumoba kyantugambye oba bad black bannanga ku lunaku bwe ruti omwana yagenda n'agira n'akola papapa n'annyonnyola gonna omuzannyo naye Rema yakikola decency yakikola atya ekisooka yawandiika omanyi kankubuulya omuntu asobola okuyomba naye ddira byayomba omugabi biwandiika yawandiika tayogera teeka obunyivu in written awo ojja okulaba nti n'ebyabadde ayomba tebiriiyo kubanga okubiteeka mu buwandiike kizibu Rema yabiteeka mu buwandiike kakati Sebunya why couple yaba Rema it has become a point of reference nti abo bana siba etuuse okulevaawo mama kati oleeta yani
kati Bobby ne Babi batuuse kati waawo. ate yo we dinako bw'oleetanga Bobby that is class above ordinary nkubuulidde. Anti kyeŋŋamba. Era kakati Zuwena kola n'ekikapu ekyo ssebo gy'olabeeyo. kati despite all the challenges that is a big. kati kankubuulira ekintu kimu nasanga mukyala Zuwena era nensaba bbaawe mwebaze namwebaza ebintu byali bisatu. Ekisooka namugamba weebale kuza abaana kubanga omukazi w'omulabira nti ategeera kwe kukuza abaana ne be yasangawo. Namugamba mukuza yamusanga mukulu ate ye yakula gundi kati nayongerako Hendrik yajja mukulu tebamukuza ati kati Hendrik omulaba omwana akuze ne taata we nga ali bwati muganda wange nga naye ategese Zuwena asaasira musaasira omwana afaanana taata we. Omwana bw'akuba omugongo Zuwena okujja n'omuwahaaga ogenda owulira ekifuba kikyuseemu n'omuwana bebe ng'okyusa agenda okyuka nga Hendrik badde ogamba kati olaba Zuwena kapo ya bebe Zuwena ayina engeri gy'agibuutikidde okukifulumyayo kiri kya decency. Nti bebe asobola okunyiiza abantu ne banyiiga kati Zuwena basiba banyiiza mu bulamu buli obulala wekituuka wano wa family gwe bebe agenda n'agamba bannange kambabuulire ku Zuwena bwatyo ekyokka kyayogedde kati ate nkugamba nagamba Rasta ayagala mukyala we kambabuulire gwe bayita Zuwena osegedde kati agenda okuleeta kyagenda bagamba nga wakusedda n'engeri gyakyogera akyogeza mu n'amaanyi kyenkugambye class above ordinary. Kakati Zari ku bimu ebyamukola nti abantu balaba Ssemwanga nazaako Diamond Platinum whatever size gyalina kugamba kaliba namala naleeta omuvubuka akomba emimwa kireka amukomba nabakuli byonna n'abantu n'akomba ati kubulidde amanyi mato baby mbuulira Diamond Platinum mu bwafala bwe kubanga yava eri mu ghetto takambangako Zari kyuka mu G-string G-string abakyuka bashira be baleeta obubina bwabwe bulinga ebbakuli n'akyuka ati naye kati era abakazi abakulu bali mu myaka gyagundi ya Zari bameka asobola okweyambula badde nkugamba Zari Katonda yamutuwaamu kati ulireza Zari kati kankubulire Zari singa katugambe kyeyune yamugambye ekyuka level zikwatagana kuweyaani omulala kati tubadde tugamba kuba bebe naga Zari kyuka level bakulu n'abakulu level status bebe yagambye Zari kyuka leta omulala obedi kenzo kuga waliwo status esobola okugamba Zari n'akavubuka kakomba muwa baby kyuka n'okyusa G-string kati abantu Zari no kati uliriza tulina bafane tulina bafanatics abatugoberera abo nti n'okola mistake ebaluma oli abuuza ono omuvubuka agamba Zari okyuka nange ndi wano ndabika musinga abantu siba mativu n'akantu Zari kakukusa akukusa kanyeebwa kawojjolo kyobola Diamond Platinum wakyawa Zari n'aleeta omunnakenya nga teri complaininga Tanzania bagamba ayaya bwana ome shaleta oba kyekyo nkyogedde bwentyo nti oleese kakati mu 7 tugenda ne tugatta ne tutoolako nga tekigatta nga mu bantu bonna nedda so saate Natasha singa zizzaako Prince Juuko Junju anyone from the royal family teri anyega kigatta why omuntu agana nagamba wait a minute mulindeeko kyova olaba abantu abali mu kaliba zaabo abantu abatusikulumyeko tebawasa muntu bawasa families. Zari singa wava ku Ssemwanga nadda ku Diamond Platinum era yandibadde agobera family gwaleese yeekomba mimwa bwamukomba amatu wamukuba gwe kankabuli bandaga ka clip
nga zali bali mu kuba butuliro aliwe chuka ali mu kuba makudde katokola oti naye ng'oli kwani kakati bwe bakola batozali olwosira bamukole batya kati baneka tegyaga nkubuulira ekyasudde zali shira gashumba oyo mulaba oyo era ze ngamba nnyo abawala emulate those people babad black abambala badonizera abashira be mulabanga batategeera mu bye bakola babala genda olabe bad black ebbanga lyamala ne senyi yani oli omuganda Medi Sentongo ebbanga lyamala ne Medi Sentongo yategeera nti Medi Sentongo muyiribi munne awanyirira yes naye sola muzaalamu that is bad black n'omujerega nti teyasoma katonda yamuwa amagezi amazaala bad black oyo omulaba oyo gwe yawasa oyo osajja bad black gwe yawasa nkusiba ssente njagala bad black n'afuna olubuto nsiba ssente ndulinda mu DNA oba lwoyo gwe yakasemayo kuzaala ewaani mupozi wa muzungu bad black asobola okuzaala mwabo no woba olina omugongo gulinga gwa mutayimba bagaye medi womba medi yasibanga mu jimu nunu nvuuka gwayina bangamba mbu alimu olubokisa bano bakawolongojjo bakawolongojjo olina mugogora bad black afunayo abamugogola n'okwata bwoti n'oleeganga butida ye naye webituuka mu future bad black mugezi gwendeeta nenteeka wali anti kati katonda akujja mu nfufu n'akutuuza n'abalangira naye osobola okwejjeyo kati zali teyabala basobola okuba avudde mu balangira gye bamuteeka atamanyi kyova olaba alowooza akyali kiri nkulaga factors nti abantu abaali kubanga tumi okusasula miliyoni yange ogenda olaba zali ng'amaze emyezi emeka bukiripo ovaayo mwandirowoozezza nti pate zali yakola omulimu gwe wuliriza afulumiza ebifaananyi n'omulenzi ekyo nakyo kanti buli muntu yeegomba okujja kula mulenzi wa zali nga tulabaako gwe kankubuulire omanyi okubeera nga mubwongo olowooza ku musajja ki ayambula zali no musajja kati kankubuulire ekintu kimu gwe Simon bagaye teriyo bawala banneegomba very good Simon's omukazi okuzaala mu wisdom takola loss first of all si buvukavuka tatandikira ku zero the name has been there n'abanoonyerezaako kakati singa mucha ne bagamba wisdom yazadde maid mukazi ye ne kakati olese problem n'ebinyizo mu bantu nga banyiigira kingo yagadde maid emunnange banyiiga ate baba batuufu kyeki banyiiza kankubule Simon katonda wa kusukurumya kulinnya ne lifuuka agaffe liba terikyali liryo ne maid just office buliriza ekyo katukikomyawo olaba balangira n'abambejja abo ekyokuba omulangira n'omumbejja but they have a life obwabwe ne partially si bwabwe kyobola ne bagenda okwogera mu bantu babibawandiikira entambula olaba omulangira bwoti notegera nti oyo mulangira taata azaala maama wange samulabako katonda wallahi ng'akyusiza bwati ensingo okutunula omuntu amuli emabega yakyukanga bulamba bwati kyemujjukirako takola bwati kikibanga nawo agenda yenna ye ate mpola ng'omulangira bannange nga takyekoza naye nga kinyuma nga bw'aba akyuka abasiro nga olaba Chris Evans mu njogerayo kati yo ng'akyuka bwati kati nze mukusooka omulaba nalowooza oba aliko ekirwadde no naye nga kubanga ye kyali ekimulimuli kinene nnyo tatuuka mba omulangira akyuka bano balangira b'okukkubo tamaguka ffe ewaffe nakula ndabawo nga tulina kisakate kya muli ewa maama wange kati abantu abava eyo olina obbalaba ekigera baga wisdom walawulidde kino ekintu ekigamba nti mwana gwe okoze nga atali muganda oba abaganda tebakola batyo omanyi kyekitegeeza olw'ekikkirizibwa nti omuganda alina obbaako kyakola nagulako omugaati ng'ogwo kulwana abantu abali wano mukola waliwo eyo gye baali bankolera kati najja muzeeyi leero weerabidde omugaati kati nenziruka ngugule ku dduuka kati we nagugula naleka emmotoka
nenzi wenatuka kuduka omukazi yagumpa bwite yakuteka mukavera kati mbanzija nensanga omusajja annenga najjanga atambula bwati nangamba mukuru wisdom badde nsaba omugati ogukumpe ngutwale obodde kuduka bakuwa akavera kanentuna bwende mu butuufu nagumuwa n'agenda bwati ye n'agutwala ate teyagulyako nekitegeera nti mu levo zange tansubira kukwata mugati we nti gutali mukavera ng'ogukulu beesa kati bali abatakuzibwa tebakimanyi kati waliwo ndaba sha ne bannanga abantu beekoza ogulidde abakozi ku site omugati ng'olya ngamba ndi wanjawulo naawe zali wobeera socialite waliwo byokola kankuwa example Beyonce yatuka okuzaala omwana yasooka owa Jay-Z yasasula floor number eddwaliro mu New York. Beyonce agenda kuzaalira mu room zonna nedda lyonna ne bali siringa off. Aga Khan yajjako buserena awo ntwala embaliga zange naina ewe twala embaliga zange nyagwe ngenda okula Aga Khan fulo ya waggulu yonna nga anajjaawo teba no waba mukozi wa Serena abakozi be bonna bagisiringa off room zonna agenda zisula mu nedda. Beyonce kugambye omwana wo munnya bwati fulo namba nga buli musawo ali eyo you have to attend to Beyonce. Why? Levels achuka. Kati Zali oyagadde Diamond Platinum semwanga oziza omuvubuka halinga ina kombe nakani baby chuka natandika obubina kati ebyo byokola twayimanyira mbadonizera kati Zali nze miliyoni yango jiwa Zali njiwa Bad Black mkunsonga lwaki abantu olowooza tebalitani kubanga kirasi y'abantu do you know gokimanyi nti nonze waliwo omusajja yantwala Kampala Club nanga wisdom tulina omukolo you have a girlfriend konze ndi mukyawe n'omwana wange nanga nyamba ofuna omuntu ba omukolo gwa buli muntu kujja na muntu wali ku Kampala Club ba member bokaye bagendawo kati okujjako member ina okujja ku gate na signing nga akuyingiza ku atoli member naye omukolo ngo ojja naki kati bunga naga wisdom mukubira kifaananyi ani gojja naye namuga gwenzi kamukubire naga no is it okay kufuna omuntu kono jja it's just an occasion kufune kati wena bibaliza abazamu nemuga mfunira mama era go yanfuniranga yoyo teri yabuuza kwa twatuka ku mukolo ngo teri atugubala gwe nyini oline waba omanyo mikolo gy'abagagga bw'abantu bategeera fe batukuzanga sayimo munyo ogubaawo sisobola kugalaba oti nkwawa gujjawo mpeereza ku munyo kati naye waliwo bano bosobola okujja mutugenze ku mukolo mutudde n'ababuusa emikono otudde ne basi oli yaze n'akwanjula wisdom associate wange laba omwana wakuswaza kati Zali yakitegeera era kyova olaba Katonda akujja nakutuza n'abalangira naye obukopi ne busigalamu kati Zali asobola okubanga byonna abirina naye ng'entegeera eri gwe kakali kankubule olowooza lwaki Julian tanatulaga musajja bba wa mwana we olowooza lwaki ateekateeka audience ye ajja kyebayita obwa star kati Zali tanatuukawo Zali akanyenca n'akatulaga ekivulu kimaze okusala Zali kati Zali ekyokubiri kyogamba mbunne ekivulu tekyali kike kambabuulire nze omuntu waatuuka nagakkaye njagala onnangire nyambala kampuni eyo you own the product I own kyonna ekigituukako kyonna mweyo waliwo eyo twabadde nensanga gundi Uncle Edison era nga it was like a joke to influence somewhere nanga how kaye tujakola meeting blah 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 we see the numbers zogatawo kati nze ku level yange mba sigenda ku company nze ntandika kwogera kyensora ntegera nti eyo si yange kubanga naye animpadde omulimu asanga mu meeting ndi mukulu bannange ngenda baletana bannange naye nze kino kyemuwolereza Zali yalina okwambala kampuni eyo omukolo ogwo kubanga gwali mulimu ng'alina agenda kufuna musi singa omukolo ogwo gwabadde successful omanyi gwe bantendereza Zali lwaki we gwafulopinza agwejjako
negira emikolo gye yakolanga tejalinga gije yajambalanga bwambazi lwaki nga tugibala ku ye Zari kankubulire nze manyi oyo musajja asobola kuba nga alina woya gyoyagala buli kimu akikola perfect naye manya level zo katumaliza ensonga ya Zari waliwo abaana abali batandise bitambuza kyesagala kukkiriza mbu Zari yawalampa principle ekyo kyembadde ngendo sembyayo nkigabirako n'akakadde kituufu nagamba sayimo kankiddemu namwe abandaba waliwo abakulembeze abali e Uganda nga n'obalumba otya tolina bisiraani byobajjako mpuliriza obwakabaka wa Buganda obujjako omukisa obw'ekisiraani basibye mane mabirizi wawuliddeyo gwe kifiiringisa because he went overboard musajja oyo amusiba musajja oyo nja kunyonyola lwaki wuliriza Bobi Wine nakibagamba tone siba kikyogera kino kiga nti Bobi Wine either omujjako omukisa obw'ekikolimo Zari mukuba n'obwo buvubuka obwekombakomba amatu bwamuleetera n'okulowooza bye yali takola luli singa Ssemwanga abaddewo Zari yandibadde tasobola na kulumba Bobi Wine Zari tamanyi kubala oba lowoozayo genda mu State House afuneyo omusajja handi kati yeetega manyi mwaka gwa kwetega ndowooza baamugamba olumba Bobi Wine weetege abali mu State House basingo tosobola ku mulembe guno Bannayuganda nga bali wano ennaku ebaluma sabuni kati simanyi bamugula mutwalo sukali wa mmeka overi mbusoga Zari abasoga balima ebikajjo obireeta ku company babeetaaza certificate tebabakkiriza bitunda Kenya abasoga banno okubonaabona ku bali mu kubonaabona Zari noveno n'olumba omuntu abayambako okwogera ku bana abasajja oba wetise ati yavuma yabuuza kibuuzo kimwayi n'obusobozi temuddanga Zari alina diguri gwe electoral commission Zari obusobozi bw'alina nze bwemmanyi bw'abasajja alina buluwa kubanga twate tusuubira mu Uganda kwagala Diamond Platinum Zari obusobozi abulina bw'abasajja kayimba ka Josted ne Charlie na Nina naye ate basobola okubanga anti kakati ne bali ate basobola okukulimba nga bakwagala kubanga kulaba mukazi mukadde atava ku lubungu otero nga kiri akayimbako womuuma tekaliyo nga bamala kutuuka bagenda okulaba bali nga bazze mu ffene weyambulule Diamond bukyaveeyo awoye mbuli omukazi omukulu gwe yazzemu ofuna eyenkana Zari yadde mu buto era Zari genda webuuze ku Pastor Bugembe asobola okubanga Diamond Platinum omanyi eri waawe balugu nze ngende Tanzania mbeera Mbezi oyo Zari amanyiyo abagagga babeera Mbezi beach abaddiraddirako babeera Mbezi nze mbeera Mbezi Kenya mbeera Ngongo Road Zari genda obuuze Pastor Bugembe omusajja asobola okuba yakola ki kakati kubanga bw'oŋŋamba Diamond Platinum nti anyumirwa nnyo abakyala abali mu myaka gyo bwe wavaawo yadda mu baluwa yadda mu babiri bwogo kitegeeza what is the problem kati Zari tosobola kubeerawo nga n'abasoga banno bannaku bakaaba mu bikajjo Zari woba oli mukulembeze wali obaddeawo n'olwanira abasoga banno omanyi nti abasoga batukubira ffe gwe omanyi nti olima ebikajjo toyogeranga nako ku basoga fe Abaganda hafu Banyankole ffe tubogerera Zari oyo mulaba abasoga baddira abantu kati olima ebikajjo obireetera wisdom gwe bayita tumukunde alina certificate obitunde wa metta kati abalina certificate okugula ebikajjo balinga muno 10 beekuŋŋaane bagamba buli kati ttani tugenda gigula 100 bebasalawo beeyi bebaleeta netteeka woba musoga jjukira luli metta we yakuseeranga ng'obitwala Kenya kati baateekawo bitwale bajjako kuba amasasi Zari nkubuuza wali olwaniddeko abasoga banno gwabuuza Bobi Wine oba alina obusobozi kubanga ensonga z'eggwanga ozaagala nnyo Zari Bobi Wine gwogamba nti talina busobozi yabadde mu Cape Town gye bayita Cape Town yekyasinzeemu abazungu abagagga oba tumuddemu anti oba naye tumuddemu kale byonna bituufu oba naffe tumuddemu oba tulina obusobozi tuleme naye nedda kakubuulire Bobi Wine levels yatuukako tomubuuza kibuuzo uliriza ebikolwa gwabuuza gwani tuli kati ku myaka gye kyova Zari byayina nkugambye obusobozi bwa buyina mulungi mu basajja waliwo awakanyiza gwosobola okwesimba ku Zari wa Bad Black era kati teri awakanya kakati
abera South Africa zali atwagera ekifaananyi ng'asinkanyeko meya agamba mbu wa Sandton gy'abeera mu Sandton City njagala zali atweteko omukulembeze wa Sandton gwe lyasinkanye nga kifaananyi nga si kirabu nga tebesanze mu kasino Bobi Wine azze n'agenda mu Cape wasinga abazungu abagagga juzi yabadde ne meya waayo igwe oluddayo gwe zali era okujjako nga wali alumonde n'akuyingira ne nankani mu butuliro tosobola kumanya tyono omusajja azze ne wembeera asinkanya balida gwate omusaba obusobozi asinkana ba Julius Malema nizeri wali mmere ki oli kusayima official seri wali mmere ki nkwebaza okubanga atotwega seko subscribinga ku mukutu guno banafa bakato Acro Constructions abakola abakozi ba biodigester tanks bakutusako show eno bakugamba tigenda wali wakaliga ku kizimbe ky'amakanga oberinga to befunira sola batunzi ba sola bagamba nti bakolera security system bakutera kamera kubikomera bakutera kamera ewaka ate noberanga osoze monitoringira ku simu yo okusoba nga ato kikuyamba kugobera abakozi balumba kubaba na bifanagana ko bwe bityo ate banafa batabula party services batunzi battaka basangwa nasana ku stage yo ku store nayo yitayo ati kyambo kwenga ate wefuna ettaka ebyapa bakiza kibanja mpala gw'omwana ali ebweru w'eggwanga nga sente z'okwezi bazaddewo ne bazikulyako kubira banafa batabula bagambe njagala kugula wa account ngule ettaka mpola mpola bajja kuyamba Arabic style adhesive goma zo kuzimba nyumba nga yakusiba tayo yasemiti gobo ko so kusiba zali muwa magezi campus kebwen zali nze manyi okyali mukyala wa manyi kwa mukyala ali myaka jo nga akyala bikira mu club ba wa manyi neno kunya kikyanyirira ani atanyirira anti kugambi kati mukyala wa bebe kurugwe yareke Uganda bo mutunuro mu zakati beka zuwena mwana muto kuzali kikugambi na yate zuwena azalidde wa ne Uganda na abaana be yani badde yakutuka dda nabo mu America talina abana babiri anti kati nkugambi anti zali otugambi gwasinga sente era twachikirizo zinga zuwena n'obulamu obulungi nezuwena mwe respect omuntu abeera wa ne Uganda n'atunula bwa zali ali myaka ya nandujja anti ajagamba anti kati fe tubimanyi nze nawe tuvena tubimanyi okujjako bana batulabe batabimanyi kakati naye mugamba zali wo batusola kulaba busobozi bwa Bobi Wine gende wa muto munno nandujja mutuule yajja kujjukiza totera munna nga tuvuddeyo naye otherwise it is not as a number zemuyina it's a lie zali wo bosola okuva ku pulpatezo n'ogendeza shiraga shumba kati abalulinga Uganda bebakaye wisdom bebashira bebali bayisima mijagulo awo tuveewo kasonga twa video eno ate tukomewo yegeno banga summarizing recap ya wiki eno mwami Bindeeba yonna gy'oli nkimanyi owulira eddoboozi lyange ondaba kyenkusaba kiri ekintu kimu omwana nga omuwa obuyambi omuwa obwenkanya yenkanenkane n'oyo omwana alina taata we kyenjagala kyokka bwe baddiene am ready sirina bweŋŋaanira naye ebyokugamba nti munnange omusaayi gwe wagulekayo eri enakasero gyeguli ŋŋendeyo munnange tekijja kujja singa mba nkigambye ggwe oba owulira otya omukyala oyo video amanyiddwa nga Sophie video n'agamba nti Bindeeba gwe twategedde nga Bendigito naye nga bwe bali mu mukwano yamuyitanga Ben yamuzalamu omwana emyaka 13 emabega ne Bendigito tayagala kulabirira mwana oyo nyonnyola abantu Bindeeba yani mwezere Bindeeba ye mwami omulungi wa rape gwe ayita Mr. Cocktail era nga yoyo rape gwe bavayo n'atunyumiza nti wabanga anassa Bindeeba baba n'ayagala okussa ku mukka asooka n'amukubira esimu n'amugamba rape mbadde nsaba kussa amanyi lwaki anti kakati okufuna omukwano mu myaka egyo Katonda aba akujjukidde ndabayo gwe kankule anti labayo aba abaana bayise mu bizibu babagizeegize ng'abawala abalala nga nasibonna manyi mugenda kankubule eyugwe sayimu ng'okyogera bwoti mugenda ne mulowooza nti no buli muwala yenna bamuleezereeze waliyo be bataleezereeze okusetolinga alaba bino ebintu bino by'abakazi bino kankigambe kibanga n'abasajja obeerawo nga toli mutambuze nnyo naye oluvannyuma lw'emyaka nga 5 ng'oli singo noddako ku buliriwo
ogenda okubalanga ssebo oli mu bantu nga 15 naye nga abantu abo balina engeri gye bajja mulimu abantu nga 5 bajja bakibwatukira mulundi gumu n'agenda kati mulimu abali serious relationship zilinganga 3 kati omusanvu bebe wakitingiranga mu relationship nomeza ngo limba 15 kankubule ekintu kimu era kyovola bajja tugamba nnyo nsaba kussa nsaba kukola bino ebyo no wonder otegera kye ngambye kati repi wabikola nze mwanyinaze musanyukirako kubanga kakankubulire basoro mabavubuka temumpoganira mutusonyiweko twajjirwa bannange mbadde okyagamba kakati mbadde nkugamba nti repi mwanyinaze repi mwanyinaze ate mwekamba buli ekintu kimwera ebintu bino bize kozi ogambye mwana muto yenkana shira kati byonna nti byataakola ku myaka 12 kabikole nga 18 kansubira nti binyuma omanye osobola bikola naye nga tebinyuma kali kenagambye bakyusiza zza lyakabina bati nga tebinyuma singa Diamond yamugambye kyuka nkube yandinyumye kuba Diamond yagambye omwana obusoga yamugambye repye ow'emyaka 18 asobola byogera nebitanyuma nnyo nga ebyandinyumye okawulirako naye ate abaana abo naye waliwo gundi oba yali bugembo oba yali tirabati yayimba olima saabisuubira oba saabisaanira aba omulembe guno kankube tulina bannyinaffe nga ye tafaayo kasita bajja ne baleeta sukaali ewaka kimumala kyovolaba omanyi nti embaga zeyongedde nnyingi mu Uganda anti kati oli nanyumyanga naawe era n'abaana abawala ennaku zino bajeti tekyali byaluli nti omulenzi bajeti y'omwana omulenzi wojetika wekka gwe byallo gw'abawasa ez'omulundi guno kwaba bawala eba yabukadde 10 n'aleetako 7 kitundu omulenzi n'aleeta 2 kitundu anti kati agenda mu mawulire baani baategeeza be bantaate be yakola nabo be yaleka ku lujja baani ono mwalo mweru yani abo bano babeera mbakiri abo ate kati bakiringira mbali bano bayagala okulaga bonna ba TV presenter bameka be bakubye embaga kaka chovola embaga anti kati kyekyo anti kati bo balowooza nti okukuba embaga ojja sanga omuwala ng'akola ku TV nga vision esooka simbaga nga kya 10 nga nabi chovola beera ojja sanga ng'abaana abo abamu era omulaba nti ye vision ye yali nti njagala kuzimbira mamange ettaka njagala kuzimba apartment njagala ng'era omulaba ajja ku TV n'akozesa TV okukola erinnya naddene kakati g'omukuba mbaga agambe kozi wenkola embaga so kati naye kati bano abakoze embaga bajogereramu nnyo okusinga abasajja waliwo kyombuuziza nti kikkirizibwa omusajja ng'omusajja wayogera ku mukazi we ng'omukazi wayogera ku mukazi omusajja wayogera ku mukazi wayogera ku bbaawe n'omusajja omukwano naye tulina kugulabira mu kumwogerako oba provision wayo omusajja ezo batayogera naye nga alabirira bulungi omukazi amuwa byayagala ky'obuuza n'omukazi akkiriza okwogerako n'omusajja anti kati labayo laavu y'omusajja eba mu nsawo sayimo kankubule kyovola abana abavubuka abalaga bukabode 6 pack abeetegera ku swimming pool batukwanyeko abakazi omukazi n'atuuka eyo n'akizula nti n'atomerera eyo kati sayimo kankubule okimanyi nti naffe abasajja abaana batuluma ebisa by'abaana bituluma sayimo omwana omutwala wano n'abadde kutandi walana ne bakuyita obusatu emmengo baddira omwana eyanzalira ne bamujja wano ne bamuteeka mu kasenga kake ate yagenda mu nassale mikwano gye ne gijja omusajja n'angamba twali wali Kampala n'angamba we bankubira essimu nga bamutadde mu private simanya bakoze batya n'angamba yakabeera ebbanga kikonze wiiki n'ambuuza akawunti yo gyekakasa wiiki muzeeyi wange we yajja yaŋŋamba naye bannange baana mwewuunyisa abaana mugula bagule emulembe guno akyo buli musajja yenna katonda gula ku mwana kyovola bw'okyazaala nnyo
gokyogedde era bwolaba abana basajja buli dakiika buli watuuse n'afukirawo n'akola tannagula mwana n'otegeera naye kakati bano abatwala simanya kiruddu simanya kati nze okujjawo era musajja azaalira mu kiruddu bakyakwana nnyo obuwala azadde wano akoze atya n'abukanyugaye mu UPE bakyalemezaako ne gavumenti eyo handi kati babulinga bagamba bwevaako mu ne UPE egenda bakaera kulonda olowooza nti nno byonna ebiri ku bindeeba because omukazi ono bale tavaayo kati bindeeba bawa rape problem eri bweti mu byonna tuddayo ku perception Simon njagala okitegeere wandisuubidde bindeeba oyo rape gwagamba mbu asooka mukubira simu abaana nti agenda kujjayo beekisibe ajjeyo omwana ngaani print za zali ho bazali gundi ani ono yali warwasa Diana alete simanyi balidia deni simanyi bani naye agenda okujjayo x balese x wabindeeba mama rapi byonna byabadde atuwaanira basooka kunkubira naŋŋamba bebisa byonna babiyemu amazzi butuuze okwongerako bongezeera kunyumisa naye gwe noba n'erinnyange n'otafiire linyuma nnyo okusinga walabye ku x kakati rapi kakati bulijjo atugamba bamala kunkubira simu nassa simanyi waliwo yagamba waliwo kenalaba kebandaga oba omusajja oba omukazi simanyi mukwogera oluzungu simanyi amwerabiza oluganda nedda kati engeri gyayagala bindeeba ate nga wa mu America ate nga rape amanyira nnyo oluzungu kakati kyevulaba nti no atawanyizibwa okwogera oluganda lwokka ayogera mixinga leva osaba gye bazisitudde baleese x Sofia kankubuulire omanyi kankubuulire waliwo omukazi omusajja nga yakulekawo nga tonenya bonna abandirwaniridde Sofia twadduse dda twazzeyo ewa rapi ensonga ya Sofia nzijja ku nsonga lindako saagala odduke ku kintu ekiringanga gundi egundi baziyita batya zino gundi kesi twagala abasajja balabirira abaana nzijja olaba kesi z'okubbiri ezo zibeeramu era etukula wadde zigenda mu mulambo neeragikako newabeerawo eringa eyanyongeza ne Sophie tosobola kuvaayo nojja mu masekati ga rape akana akalungi ak'oku TV akana eriiso liri bweriti omanyi nti ne rape twerabira n'okulabira nti kubanga oluna rape bw'ati amaaso ge mulungi nga alina makeup mulungi nga talina makeup n'akabina ke tosobola kalabo bakakyamako bakatere otuna maaso baboti rape ate mugezi yategeera amaanyi ge we gali kati akuteeka face n'akulaba ati totuna bbeere totunula eno obeera awo ng'akuteeka ka face n'akola bw'ati ondaba tokkirira wansi ku bigere kaakati omwana Sophie najja era kati ndi timu rape mbabuulira amazima naye byonna bino bikulaga nga tonnawaana mwami oyo omukyalo oyo gw'olina oba tutunulengako amavaage bagita magenda kubanga osobola okuddira n'owaana omukazi ennyo n'omukuba abanogamba oyo kiraasi ogw'omuliro kavubuka ne kavaayo nga kamuyisaamu eggaali naye ng'akamuyisaamu eggaali muganda wange nga wadde kwekaza tekandidde woolya n'ogamba nfudde ate obwo buvubuka obwo bunyenkwa buyisaamu eggaali abo abaana nti babiva ku sente baazino ne zibabula kati bakola kimu omulondo gwa layisi omwanyi za layisi kati kyakola omulondo aguteeka mu mmere n'aguteeka mu mazzi olweggulo n'aguteeka mu mulyango gwabuuka n'agukwata n'aguteeka mu sitiimu n'agwesitiiminga kati kyalina mu bulamu maanyi ga kisajja akukwatira ku mukazi okugulu n'awanika ejjinja okulala masaka omwana saawe nnamba aba akyali ku ekyo nze ako kashimbalamu yagamba yali ayogera nze neewuunya abakazi abagamba nze banaye mbala mbuli simala olekeyo okumala kasanze mmala nze
nze naze ne nefubako nawe wefubeeko bino bintu byakweyamba omusajja ali mukulowooza kumalayo benzi ye ako gashumba adde kuwebya muno ndi nenakamatte nze nafunyiza omugo kankubuulire Saimo kankubuulire abaana bawana abasiiba ku bino bigegesi manya wa balya chips bitya okumala kwabwe kuva eno waggulu ku bakira batya eno luno lugumba bakaboni waggulu tegali weefubeeko nze kakati Saimo jangu wano obwenga oyongerezaako nebwe nojja munze wa wisdom naye wisdom kale nani kulabulabi ngo obuba emikono nga ndowooza olina ekyamaanyi ekiri awo nze neefubyeko gwe teweefubaako oyagala neefubeko nga nedda era mube mubabindenkime ku munne wange waliwo neno negwokimako nagamba gundi papa misa semakula nti waliwo olulimbalo nebaga njagalanga bwendi namugamba nze sisobola kumala kukola byange fubye kulinnya mbongambe nziri omukazi mbunjagalanga bwendi kati olisopye omulaba be bakazi banjagalanga bwendi netulido lyo omukazi lidako kati bindeeba omulaba bindeeba ngenda kujja ku bindeeba ziri empale zadambala tataeteka munsepi batulaze nti bibadde byakwetukasola weera mwana sente ina zadai na kusala mbili Saimo wao kwa msajja adai zinachogera era ze nalingamba lwaki omusajja akuba kissing atadde ku galubindi ate saniga kuserena akawungesi naye akagala mnabanga azibiri oba n'amaaso gali mbindeeba mubere bulungi